omutima gwange musanyufu olw'abaana baffe aba under 17 abasambi b'omupiira. Mubakubireko mu ngalo abaana abo. Bazeeyo jjo mu nkambi ne basanga bato bannaabwe ab'amawanga amalala ne babawa standing oval emirundi egi. Ab'ensi yonna baalabye Uganda Cranes ey'emyaka 17 nga bakomyewo bonna ne babawa standing oval. You know, abaana abo tebafuddeyo nti bava mu Uganda. Uganda bagiraba nti nsinga France. Bakubye France ne bagireka mu kkubiro. Ate balumya bakubaka kamu bakubye France kamu ne bava mu kibinja ne bagenda ku timu ziri 32 ne bagwa ku Senegal ne baga Senegal zibeera ne World Cup. Uganda tebeeranga ku World Cup naye alina golo ngali focused ayita ne mulwazi. Abaana bayimiridde ne batunulira Senegal ne bagamba tugikuba batwakubye France. Senegal totubuulira ne bagikubaka kamu. Abo abaana bandikomawo n'ekikopo. Muyimuse emikono tusabire under 17. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo. Under 17 ya Uganda Cranes eri mu mpaka giwa obuwanguzi yagenze ku 16 na kweyiteko egende ku 8 na kweyiteko egende ku semi na kweyiteko egende ku final na kweyiteko ekikopo ekirete.